Nze jamu obuntu bubona bukyalabika. Nawe nzijamu okyoko gwolekerawo. Buli mu mutwe. Kyangwe oba kyangwe. Kyangwe bwe buzibu. Kyangwe. Baby kire kyangwe kyenabisa kyabeka kikireeta bono obuntu mu mutwe. Kyangwe bwe buzibu. Hey, naye nga bannange kiristya naye nga temwerabira tapinga screen temwerabira. Batandiseewo ewaliwo ebintu bitugenda otandikawo mu magezi. Tapinga screen bebe olina ova wano nga baweza ekikumi babano bali 88. Olina obuuza ku abantu baagala obabuuzeeko. Jangu baby jangu. Edward ogamba otya baby jangu abantu bakulabe. Tereza face abantu bakola si filter. Ono baby si wa filter ate si kizigo. Otoba baby ngogwa mu kizigo. Woba ogwa mu kizigo ngamba sala abakazi bagwa mu bizigo. Baby tereza nawe nze baby nze baby tereza mu kamera woba ogwa mu kizigo ngamba sala mukazi agwa mu kizigo nze nako abakazi abagwa mu kizigo baby. Ewala ebya serious. Olaba mukazi agwa mu kizigo agenda kusabaliza ebizigo bikase. Abagenda kusabaliza ebizigo buli kaseera. Ulira baby woboze waneno nze sigaba za bizigo. Sigaba nkusomera amateeka agali wano baby sigaba za bizigo. Ekyokubiri senda nze siri mwenzi wemanja gadde baby omuntu bamwagala oshegeera siri mwenzi oshegeera baby oli mwenzi ono baby naye si mwenzi. Ekyokusatu baby onjagala abantu mutandise commenting aba ex abafu balaba betumikiza ona asinga ne ex wangu obulungi. Mujja kiwakana mujja kuwakana nze mbabuulira bwira muwane walayi mungambe kiri kya mazima baabo abantu batandise okudda ku side yo mazima amata singa ex wangu obulungi ono musoke mungambe musoke mu mazima babo mazima bananga bagamba nti asinga ex obulungi muliwa musoke mungambe banange kubanange baby soko obuze ku bantu kale ogende nati basobola kiste bagala wa kawunti oyambadde naawe ndagala nkole mirimu kulaiva jalonda watizobaye jakwebaka sawa bintu byakwebaka. Hey baby sotole wano kale togiremu kale jam togiremu kale buza ku bantu wala buza ku bantu bantu bibiri nkaga bona balaba gwe bagalo bali babuzeeko amasecho babuzeeko lwachaga babu nekana oleka nkole emirimu baby onekanya kankulage nti nyekibuli baby onekanya size onekanya baby baby onekanya baby onekanya baby onekanya baby onekanya choko kera tamtam acho wonto bujemu nayo ino gisimula nanti leka nkole emirimu kale soko basiivu bagamba mukyala wange banaye mukyala wange ali mugenda nkabamanga pozi bagamba nkabamangu kyakabuganaga ebisambi oyambadde tayambadde alina buti soko kyusemuko buti sambadde empale tayambadde empale so kyusemu buti so kyusemu buti so kyusemu onyiiza nange nyiiza
Baby onyiza. Nange nyiise. Onyiza. Bayagala kulya ennyanya mbisi. Itaho. Okay guys, naye nga byebyo. Baby soko nzijemu wabona obuntu bonna bunzijemu omaloge. Naye nga guys kyekiri omnight, this is my baby. Yeah, kyekyo. Tubawo mu bulamu like obulamu obeerawo olina okuba ng'olina omuntu gwokola ki gw'owulira omuwuliramu ebirembe. Baby olagawa baby jangu soko basiibule baby soko atonyiiza tonfukira kizibu baby tuula wabuuzeeko dembe kyogamba tolina ddembe wano maka muno tolina ddembe okutulugunya kweko okukuba okutulugunya kwekukuba baby wemba nkuwagamba mpulira nti love eri 100%. Engeri gye nkwagalamu nze nkubuulira Gloria nze engeri gye nkwagalamu mpulira nzenna walayi Gloria nkwagala. Tuula baby. Enyumba eddugala abantu aba bayonjo buli kimu zemba kinsanyusa. Kale genda okole banange baby agenze kola mirimu mukyala mulungi tayagala kuba mukyala ng'ali awo ali ngali dati bakyala bakola emirimu n'agamba no naye nga mweze gesi mu ŋŋambo wowe nenga bayida we mukulike abali mu kivulu kya 10 naye ekivulu ekyali mu kivulu kya 10 kyali kikambwe muko n'ekirala sefuko tewajja mu kivulu kya 10 nenga tulino tujjukira sefuko 10 yakubeera mu bikondo ebyo sefuko nakunyigira butakulabako mu kivulu kya 10 sefuko namunyigira ne mayanti kakasajja kabi nnyo sefuko nakunyigira for sure munno nategeka ekivulu nga yakubeererawo ku shoyo n'otajja kyanuma sefuko kyanuma for sure batikito katuyiga okweyagaliza tujjewo omutima omubi tujjewo effutwa bannayuganda tulekera okuba n'effutwa oshegera sefuko twalabikako ku kivulu kya 10 kyokka nga 10 yakubeerawo ku bikonde tujjukira bulungi kyanuma. Yes olina bad manners sefuko naye nga mukulikeyo abali ku parking mwebale kuwagira 10 mwebale kumusalako ne mumuwagira. Okay wereza guest ng'olina kyalala okumbuuza. Obugoye bwa shadi oba tubwoke. Mukazi alabye obugoye bwa shadi ayagala kunyiga mugambye bwa tubwoke. Kati gwali obubeezaamu ki mu nnyumba mpaka kutuuka kuleta mukazi mange era obwo obuntu bwe bukyalimu oli musiru. Ndowooza owulira otandise owuliriza mukyala muno. Era tulina obbeeramu tulina obbabeereramu oba obukozesaamu ki. Jasi nze nali nawe nzitadde wamu baina ziyali yaleka mukubira essimu ajjaazi kime tobwokya. Nedda kati oyagala zookya. Nyenda zookya. Sorry, I feel so much such a need. Unabadde ki? Nkako no igosoma comment naawe. Ebya bikuvumira muno naye n'osirika oswaza ttiimu yo. Kasita ttiimu yange mubeera omuntu anvuma mumuddanga nze nako okulekana n'abantu ebyokukola nina bingi. Ebyokulekana n'abantu abantu abanvuma tebanya kibangatako tebanya kibanyongerako banziza buzza wansi. Kati obudde bw'okubaddamu bwe siina nako olaba nze nkyavuma abantu. Wabulera wakyuka okuva luli nakoovuma abantu navuma abantu n'enkoowa nze. Oli mutuufu bisuka ne bikuvuma kalinga kino kyokka nno liiso limu zibe talaba. Gamba wallahi akaunti y'enjirabi kiringa n'amazzi kiri kunvuma. Nenga bana mutapinga screen nenga kiri omuli bulungi mujje tulebongeko kakono tunyumyamu nze ku Lofit
nze njala nnyo nyumyamu ne bakyali bange sirina mbeera mbi okitegeera njala nnyo ne nyumyamu n'abantu bange bakyali bange kubanga mwemanyi gye nvudde wange mwe bange mwafuka n'abakika magine bakyali bange mwafuka bakika Iceland okitegeera mwafuka bakika kyange by the way okitegeera buli ofuna omukwano ku TikTok omanya nti noofunye kubanga tujja ne tunyumya ensonga ezimu ne tuzimaliriza ezinyiizizza ne tuzimaliriza siwe kiri black ate black oludde ng'oli ttiimu yange nze ndi ttiimu yo mbeerawo nnyo ku live zo oli ttiimu yange bambi kuva dda black ankulaba I love you so much bambi Vanessa okyali awo omuyimo gukyafugidde omuyimo Vanessa genda weebale Vanessa sooka ovulemu live ya Kakono kuba bagenda kuddamu bekeesi ng'era omuyimo gusituke kati mbadde nsaba ogendeko ku live endala si mu bubi kaakati olina ekifaananyi kya pressure awo ekifaananyi kandabe mbadde njagala kubuuza pressure kuba oyava ekitalya lwaki takolayo video yadde n'emu waliwo omwana gwendaba aduwetinga buli kiseera aduwetinga naye abeera mu kago yaako kyabika pressure ajjukira pressure tyaka bamugaana essimu kuva oyave egundi oyava emukomera takola video ezo video zemulaba aba ayina enviiri pressure ate enviiri ze zikyali nto apana tebakigenderezanga kati omuntu akozese account chaka ayagala sigayo nga kyakola kinye pressure nga ye tavanga yokola video kuva oyavaayo ne twali wanene okubaking Asha Blessing namubuza ati pressure nangamba koti yamugana okuddamu ndoza yamuwamu ebbanga yamuwamu ebbanga pressure yaduwetinga era account gyolaba mpya si kyekyo si account ya pressure mpya kituufu ate erina kukola edduka speed banti kati bakuzeza account wabaawo omuntu akikola naye nga kyemmanyi baba bamusindika busindisi nga pressure akimanyiiko just okusigalawo kanjikunoonyeze waneeno mukulage naye nga bannange pressure kuba yava mukomera takolanga video kiba kikulimba ekyo twakolanga video neji ekibuzo ekiri mu ddiiro pressure bakitakola video kiba kitegeeza ekiri makkati awo kooti yamugaana ndowooza okuddamu okola video ku TikTok ndowooza bamuwaamu limiti omanyi bakuwaamu limiti bakuwa limiti eyo bwena ogiwuliriza okuddamu okuliza eyo limiti oba okudda mu kkomera munange pressure ne yesonyiwa TikTok ndowooza n'agamba nakola ki n'agamba munange owamwe weewaawo kankole ki kaneesonyiwemuko TikTok eno njirabe bulabi okitegeera naye nga mbaagala nnyo guys mwereze guest tunyumyemu okunyumyamu si kibi yes omuntu munyumyamu okay agenzo noonya gundi ya pressure nga todda guys mutapinga screen mweze ne guest soko noonye gundi ya pressure gyatambulirako kati tulabe omanyi pressure kuva yavaayo munanga account yene ne tagipostingako waliwo ka account awo ketulaba akaduwetinga nnyo video ze waliwo ka account ketulaba nga kaduwetinga nnyo video ze ne twebuuza lwaki kabaka waffe pressure tapostinga olaba kanino yakateekayo video kangikulage so kiteekewaawo tugirabe agamba atya Kakono ndio gamba otasebo mpaku sente Kakono mpaku sente omugagga ebyo bye babikola Asha Blessing noyo mama black man eno mulala nedda yiyo account yataddeyo jjo eno ndala ziriyo nnyingi eza pressure nnyingi ate buli account edduka anje baba bamanya guddewo empya kwagenda okwogera ne video zonna zibapostinga zadda
zadda kuba olaba Zakati. enviiri Enviiri only za butema tezo. zekyegenderezanga naye biri Abantu nkulu ate tebakibukanga. enviiri Kati bukyali nto nze nkimanyi naye abantu abasinga tebakibukanga nti pressure takolanga video kuva we yava video ze twakomolaba eza pressure ng'akyali wali ku kooti zokka si nimbye waliyo video endali wali olabyeko nga pressure agamba bannange mwe bali oshegeera lwakuba abantu bakyegenderezanga bakola zino video okuleka ne video yava n'agamba hey simanyanga ng'ali emabega wa Asa Blessing eyo yokka ye yasimba babateekako limiti naye ate kirungi ekyo okuba nti nno yadde bamuteekako limiti kyemanyi bajja kutuuka bamute naye kasita ali wabweru manya omuntu akwagaliza ekkomera ba blood era twabadde ku kivu kya 10 n'ateekako alina akantu ke yakozesezza ng'ajja ku stage yataddeko akantu n'agamba ekyasinga okunnuma nnyo mu bulamu bwange omuntu eyansiba ekkomera okitegeera omuntu akusiba aba tagenda kujjako kirooto kya ntiisa paka kufaako kiba kirooto kya ntiisa nnyo ebya siriasi wakuba bannayuganda abamu tebakizune omuntu akusiba akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana oba ogenzeeko ku lugwenyi lw'entaana olwedde naye oba tofudde bibi manyi bibi nnyo gwe kyolina omumanya tebigambika omuntu akwagaliza ekkomera kiba kibi nnyo 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 kitegeera bateekayo awo challenge ya chali wange Latiwizo omumanyi nga yali awo yayimba oluyimba lulya lwakuba nnyo akuba ndwera amakuba maanyi omuyimbi akuba oluyimba ng'erinnya lye tebalimanyi nga ne face tebagimanyi nyingo oluyimba balumanyi oba abayimbi be Uganda baba ki omuyimbi akuba oluyimba oluyimba sound mumanyi nga omuntu tomumanyi kituufu okimanyi nti nno TikTok asobola okuba w'amaanyi nnyo naye ng'omuyimbi alina yiti etambula nga tomumanyi nga TikTok omumanyi kati TikTok kati yeeriko gwe mukutu buli kimu kisookera ku TikTok ne kiryoka kigenda ewalala kati naye nga bambi ababeereddewo 10 mwebale nnyo twabaddeyo ne Justice Sefuko ye yannumye manyi ze naliko ku kikonde kya Sefuko ne 10 yabeererawo nnyo Sefuko ku kikonde kye bambi n'amuyirawo omubiri n'amukubiranga nga postinga ne video bambi naye kyannuma nnyo okola nti Sefuko tabeereddewo ate nga ku parking kwasiiba eyo baya Sefuko gy'abeera mu buli kaseera naye ne wamulema okujja oba yabadde alina ebirala ebyokukwasaganya ebigambo wammanga ffenna tulina ebyokukola bingi